Wisdom Kaya tabuse ku nsonga za Miss Uganda byonna nja kubanga mbikutuusako. Omwana akuwadde wonnenge nti singa wizomaniza atuusiwako obulabe bannayuganda mujja kulaba mpola waneno byonna ojja kubanga wefuna. Omwami alabudde n'agamba tayagala Bobi Wine akole nkuŋŋaana mu eriya ye, ate yo poliisi egambye bo bali redde okumwanga bamuwa obukuumi kubanga bamanyi enteekateeka zaabwe. Bingi nnyo byogenda okubanga ofuna waneno ku Legit TV 256 gwetuula butuuze kalira nywera buli kimu nja kubanga kikutuusaako. Tutandike n'empaka za Miss Uganda ezawedde wano era twagenze okumaliriza nga omwana muwala amanyiddwa nga Muwooza Trivia nga ye muwanguzi, wabula empaka zino zaalese abannayuganda bangi nga si bamativu. Kakati mwe muli ne Wisdom Kaye yatabuse n'agamba nti kisuuse nti balekeraawo okubanga bakozesa abaana abannayuganda ate obwa Miss Uganda ne babuwa abantu abalala. Kati bakoze ebintu nga biringa bya Miss Uganda era kati ebyo bya Miss Uganda byafudde. You can't bring one tribe mbuyeko kuri Miss Uganda second third kubali abaana amagezi gabadde nabo omwalo oli omuganda olyo akawalanze sigoberera abantu ba TikTok akana kabadde kagezi akakabadde kambale by'ekisiramu nze bana bangi nnyo besaagala aba oluzungu lwade lutono no genda olaba ebintu by'okubuuza Sylvia Awori era kati yassebye ebintu yadde Brenda oba gwachali mbya Miss Uganda gobisolinga Sylvia Awori nkoma ku kino nkugereza example bakole by'ekisiro kati bya Miss Uganda luli byali bifudde ku Sylvia Awori nga bagamba nti obubwala abugabira abagagga kati atono Brenda kyakoze you cannot bring one tribe ababan abubwana magezi gawo kali ala yawangudde nga bamubuuza weddira kinti ngata aseka busasi neddira nte nkobe wuliriza n'ekyo kiri ku setasi yange bambuza wazaalibwawa mu Buganda tatange mu Buganda amanya kinaleeta amanya tutugategera ne muwankole ne mbahima tegaliyo kyenkunyonyodde kati bamubuuza ake weddira ki kati oli nambuuza kitegeeza weddira nte nga tamayina byayogera kyenkunyonyodde kati Brenda sebya Miss Uganda eyo tribe omanyi ba Museveni abo balina ekintu bakola tugenda kuddayo eri nkozesa example tofaayo nzirayo eri olaba Uganda crane eyo kyekintu kyokka ekikyabalemye kubanga amagulu gawe gonna gagula mbaliga era singa baali basobola bandize ne bagikola ki ne bagigenda mukati eyo Brenda sebya zalesa abantu bangi nga balina ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini era ng'olaba kati n'abasajja bavuddeyo buli omu kubanga ayogera ku nsonga eyo kyagenze wala nnyo nga tuvuddeyo. Omwana agambye nti bannayuganda singa ekintu ekibi kirituuka ku wizomanizo oba mulitugamba ki nti kubanga omusajja bamuwutudde n'abayita nti mujje munnyambe naye nga muli ludda wa. Naye mwe bantu bange nkubalayirira ntya Katonda ekintu ne kituuka ku wizo olajanye ng'abayise mwenna abayise n'agamba omukazi amalawo naye temuwulira omukazi amukubye n'agamba yankuba teyanzijanjaba na kigere n'agamba wo banange munyambe wizo yekubidde omulanga bambi bantu mmwe obalavu bweyina okuba bweti mama this is guys toxic naye munnanga ate wizo bwavaayo ng'agamba munkomezewo mukazi wange tata akubye wizo amulekedde mu kkubiro naye ate wizo ndowooza n'avaayo ne bamutwala n'akola ne live eyo obwedda alina mu studio naye ng'eno kika webukeeredde nga mukube wajjo nti omusajja bamuwutudde n'akuba enduulu n'agamba mujje munnyambe omukazi ajja kunzitira mu nnyumba omukazi omunyarwanda nzita kami naye likyewuunyisa nti amaze n'atugamba mbu gwabadde munaanansi. Abantu bano obufumbo bwabwe buzibu era oluusi tuli bitwala mbu abo bwe batyo naye ate ebiriddirira muliraba nga ate oluusi bivuddemu ebirala ate ffe ffennyini abali babagamba nti kale singa yakita bannange olabanga nga ekintu kiganye wandikivuddemu anti kati awo ebintu biba byayonoonese awo ne mutandika okubanga mugamba juzi webivuddeko aneeno Sendwa Teta yategeeza n'agamba nti tebigenda kuddamu waneeno nga baakava mu ddwaliro actually wizomanizo bali baakava mu ddwaliro nga Sendwa Teta amutomedde. Sandra n'agamba nti siribiddamu ebyo
kankulageko akakatambi bana sijja biddamu buli omu yakitwala nga bw'ayagala but bibaawo the only thing is how you come out of it ate kirungi is recovering so sina bingi byabyogerako but tewayiseewo nannaku nnyingi nga bano babizeemu ate nno biyinza okuba nga ffe bino bye tulabako bye biba bivuddeyo naye ndowooza ebiba eyo mu nnyumba gye tutali anti omukyala amanyiddwa nga Celine Dion yayimba mbu if walls could talk era singa ebisenge ebyo byogera oluusi byanditugambye bingi nti bannange ebyo bye mulabako awo bitono ate ebibeera eno mu nnyumba ku ground biba biralamu so abantu abo ebyabwe bityo naye ng'oluusi luluba lunaku lumu biriba birala nnyo eyo tuvuddeyo ate ye mwana muwala Gloria Buge yajaguzza amazaalibwa ge yatugambye nti aweza myaka 21 nti era akyali bebi nnyo era mmwe ababadde bamubalire emyaka agamba nze nkyali kiwala kito nnyo Happy birthday, baby! Take care of mommy. Yeah! Dash mommy. Awesome mommy. Good body mommy. Amen. ate nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo omwana ali waneeno mbu yabula era tusaba akatambi kano mukatambuze katuuke ku famire y'omwana ono agamba yeetaaga okuddayo ewaka naye tamanyi kati wakutandikira bannaye amanyi omwana ono bamuyita Semanda Yona mbadde ntambula mbadde ngenda kugaba ngoye ezineeno ne muyitako omwana wa ku street naye agamba gye yava ewaabwe tamanyiiyo bamuyita Semanda Yona yali agoberera bandi n'agigoberera neesanga nga ali mu kibuga naye alabye vidiyo eno ng'omanyi Semanda Yona ekyalo gye yava oba tawuni wonna we yava ng'omumanyi omwana feesi eno ali ku street somewhere ojja kuba ojja mu inbox yange nja kuba nkudirectingawo wawaali naye nga street gyaliko nkyagiriko sofa ngenda givaako mu nnaku ezitali zawala naye ngera oba osobola omufuna ngambye abeera nnyo ku street eno Semanda mpozi ogambye wavaawa amanya gogwe yogera nnyo Semanda Yona is a humble guy talina na buzibu naye yajja ng'agoberera bandi n'abulira mu kibuga kati ali eno mu kibuga amulabye ng'omumanyi Semanda Yona bambi munoonyeeko ayagala okudda ewaka naye takyamanyiiyo ali ku street awumpuguma Semanda ndowooza nja kuyitawo nja kuba nkulaba nga tuvuddekeyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nkugambye nti nja kutwala mpola waliwo omuwala avuddewo n'agamba nti akoye abasajja bo mu Kampala naye kayegendere mu kyalo afuneyo omwami mbeerera navudde kuba Slaking Bay Kampala kubanga bali easily targeted tebakyalina value natuuse dda mu kyalo okwenoonyeza husband material njagala omusajja ng'akulidde mu maka agatya Katonda ate nga ye kennyini atya Katonda tindagala omusajja nga wa ddiini njagala omusajja nga talabanga mukazi yenna nkiddamu njagala omusajja nga talabangako mukazi yenna anaagenda okutwala ng'oli mukozeseeko kwanga ogenda sigala ewammwe njagala omusajja nga tayambala bino in fact sagala musajja yambala bubi tolina kubeera ng'oyambala engoye nga zikulaga omubiri olina okwambala engoye ezimpeesa ekitiibwa agenda okutwala ng'oyambala bubi jasigala ewammwe njagala omusajja ng'akoze n'abazadde bombi in fact amaka genina omujjamu abazadde bombi balina okubeera mama ne taata lastly njagala omusajja nga ali understanding ogenda kukitegeera nti if I cheat that's not me oyo aba sitaani because sitaani ono amanyi okukema abakazi ate men are strong people they can take that. Cheating is a minor issue. Bakugambye ng'oli eyo oli mbeerera oli mu kyalo oli musajja envu oli muvuka envuumuulo ekyana ky'obuwala kiikyo akyerondera taba mubbi weewangulire nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo nga tugenda mu maaso n'amawulire ag'enjawulo poliisi yevuddeyo ne kakasa negamba nti
yamaze dde okubanga etegeezebwako nti pulezidenti w'ekibiina kya NUP ajja kubanga ayina enkuŋŋaana mu bifo bibiri era bo beeteefuteefu bali ready okubanga bamuwa obukuumi. NUP yes yafunye awantu wegenda okukolera ndooza Nateete era bajja kuba tumanyi nti gye bali era tukimanyiko nga security just tetuba tubasaba kyokka kukwatagana naffe tulabe engeri gye tukwasaamu security. NUP the candidate and the team are going to have a post-nomination rally, and if I'm to be exact, I think that will be in Natete. Yes, and we call upon them to collaborate with our teams on ground to ensure that we give that gathering security that is necessary, and we guide them through all other security protocols. Ninga yadde poliisi yo yavuddeyo neetegeeza nti beeteefuteefu era tebalina buzibu n'enkuŋŋaana gye. Waliwo n'avuddeyo amanyiddwa nga zikisa kya Mukama n'agamba nti tagenda kukkiriza pulezidenti wa NUP kubanga akuba enkuŋŋaana mu eriya ye. Tugamba kumbe waliwo aba owninga ebifo ebirala wuuno eno. Kyagulanyi tajja kukuba laale mwewange mu Lubaga, tajja kukuba laale mu Lubaga nga nkyali mulamu. Lwa Katonda n'ensi yange kandi bw'oba oli musajja. Lwaki mwagala kukolesa amaanyi mu kalulu ke tugendamu? Lwaki muwaga mwena mutunuulidde Kyagulanyi? Saawa zino Majjala musajja kwetu wandibadde ate otunuulidde Kyagulanyi, wandibadde oli ku Lubaga ku ground yegwe kyamaani wa NRM mu Lubaga. Toyina buyinza yadde bwe buti obuyimiriza presidential candidate okujja Lubaga kubanga Lubaga eri mu Uganda. Onfuna bulungi? Toyina buyinza obuyimiriza presidential candidate okujja mu Lubaga kwogera n'abalonzi be oba n'abawagizi be. Osinzira mu kateeka ki oba muteeka ki oba kawairo ki osinzirako olyoke nga gwe chairman wa NRM mu Lubaga okuyimiriza presidential candidate? Tor DPC tor RDC toyina kifo kyonna ky'olumu ekyebyo by'okwerinda. Wandibadde saa zino mufokasinga kunoonya kalulu ka President Museveni. Nze ndi muwagizi w'NRM era mpagira President Museveni mwagala nnyo 2026 mu mulonde. Naye bino ebisajja ebiyingira mu NRM ne bitandika okwonoona bwonoonyi. Mobilizinga abantu, kunga abantu ekiseera kye tuli tugenda mu kalulu. Buli omu alina eddembe kunoonya kalulu mu Uganda. Nga tagenze kanonye bweru w'eggwanga alina okukanoonya mu Uganda. Buli omu yenna gw'olaba yeesimbye walina eddembe kunoonya kalulu mu Uganda. Lubaga eri mu Uganda. Gwe toyina na buyinza bwe buti okuyimiriza Kyagulanyi oba candidate yenna presidential candidate yenna okunoonya kalulu. Wena owaga olinga agamba nti ensi ewedde ffe tuli be NRM bwe tukkiriza nti NRM tukoledde Abannayuganda ebirungi. Deka bali bajje banoonye kye bagamba abantu kibabule. Okitegeera? So katugweleka Bobi Wine ajje ayogere n'abantu abogere nabo abagambe biki wetubanga tukoze bulungi. Baba na Uganda bagenda salawo omukulembeze omutuufu gwe banaalonda byabakama gwagenda okulangirira. Naye leka kudda mu kamera kuwaga kutiisa abantu. Toyina buyinza obuyimiriza ene presidential candidate okujja Lubaga kubanga Lubaga eri mu Uganda. Lubaga si kifo kya NRM. Nedda Lubaga y'Abana Uganda. Hate mulimu abawagira ebibiina ebyenjawulo. Okitegeera? So balina okuleeta candidate waabwe ajja ayogere nabo. Kikkirizibwa kiri mu mateeka. Bobi Wine okujja Lubaga batemenye mateeka. Katumba okujja Lubaga batemenye mateeka. Museveni okujja Lubaga batemenye mateeka. Kastant Electoral Commission egamba nti mutandike munoonya akalulu. So muleke kubeera ng'abaana bato nga tumumanyi mateeka. Gwe toyemba jembere toyina buyinza obuyimiriza Bobi Wine kati agenda kujjayo Lubaga. Agenda kujjayo anoonya akalulu naawe muwuli oli mu kunoonya kalulu. Bwe mba mukoledde ebirungi Abannalubaga tebagenda kulonda Bobi Wine. Bwe mba mbafuze bubi bagenda kulonda Bobi Wine. Si bwe kiri as simple as that. So leka kudda mu kamera kanga abantu n'abagambye saagala kalulu ka Qatar free and fair. Njagala luka mazima, njagala kalulu ka mazima. Mubeere bulungi mbagala nnyo olunaku olw'enkya ffenna b'NRM tugwera kololo President Museveni gyali. Nenga bwe bityo abantu abamu buli omu yabalowooza buli kimu kiri mu mikono gye ate nga
tuze tubira bangi abaliwo bangi abavuddewo so naye nga byowe bityo oyo ye bwatyo wagamba tajja kukkiriza simanyi kyagenda kukolawo naye ng'agamba nti tajja mukkiriza kubanga akuba enkuŋŋaana mu eriya ye naye nga byonna bigenda mu maaso ye pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni enteekateeka zo ziri rwede nnaku olwaleero agenda kuba nga nominatingibwa ate wanamala okunominatingibwa bagende wali ekololo twakuwadde lisi y'abayimbi bo gye bali already abagenda okuba nga bamuperformingira mwe muli bajaze Chameleon ba Bebe Cool ba Alien Skin ba Catherine Kusaasira list mpanvu muko abagenda okubaayo naye nga byonna bigenda mu maaso olunaku lw'eggulo twalabye emmotoka bbaasi zasimbudde okuva eyo nga zireeta abantu abagenda okuba nga beetaba mu mukolo guno wali ekololo era twalabyeyo katini tulabe ku bbaasi eno. Shida. Assalamu alaikum. Yabadde eteeka abantu ekitali kibi buli omu alina right kuwagira gwayagala era omu alina right okusupportinga oyo gwayagala mu bulamu bwe nga tuvuddeko ewaliwo omuvubuka oba omwami eyawuniikiriza eggwanga ng'agamba nti mutabani wa General Gaddafi era n'agamba nti General Gaddafi musibe era kuva we baamusiba kati takyasoma ekitali kibi omuntu okuvayo n'agamba nti gundi ye taata naye ekyasinze okwewuunyisa mu kintu kino nti omwana mulenzi ono tamanyi n'erinnya lya taata we yatugambye nti General Gaddafi ye mugubya Gaddafi naye ng'omwami bamuyita mugumya Gaddafi akutwaleyo tulabe naye nga information gyabadde ayisaawo ng'agamba nti bamuyambe bate kitaawe akomewo abe nga amusasulira school fees. Njagala kulaba bannange ono mutabani wa General Gaddafi njagala taata wange kuba taata wange bamusiba amanya ye mukubya Gaddafi alina musango ki nze sikyasoma kakati mwagala nzire mu kkubo kwekalakasa mu nkuba emiggo njagala mukole mutya obuyambe mujje njagala n'okumanya ekituufu taata wange anaateebwa taateebwe ananzirizibwa naddamu mulabako kubanga nange siikirizibwa mulabako daddy this message is for you because bajja kuba bakundagako bwana bakkiriza simanyi oba ondaba this message is for you. You are my dad. I think you don't have any problem to people. But you are in prison. I want to know why you are in prison this time. Because I like you. Gombezezaawo okubeera kati nga wende ebbanga linene naye kati oli mukomera kakati ngenda kukola ntya taata wange njagala okumanya taata wange alina buzibu ki mukubya Gaddafi. What's the problem to the mukubya Gaddafi? I want to see my dad naye sikirizibwa kakati njagala fees mumpe fees nzire ku ssomero bw'obanga olaba ndi kubanga nsoma. If you know how to read, you read this one. My book is there. Nga information yo ntuufu nti bate abaami bano balina obuvunaanyizibwa balina famire ng'abantu abalala era balina nabo responsibilities zibakola ki nabo ze barunninga ebbanga lyekulungudde si General Gaddafi yekka abaana bangi abali emabega w'emitayimbwa nonno abaana bangi abaluddeyo abaana bangi kati bano juzijuzi wanene abakwatibwa abaana bangi abakyakwatibwa nga womanyi nti oba noomu simanyi nnyo nti buli we tuba tugenda mu kalulu abaana abavuka abasinga obungi abamu kale batera nnyo okukwatibwa era essaawa yakakati kyekiri ekyo abaana tulina bangi abali mu mabega w'emitayimbwa ku misango ez'Emirates
emisango gy'okugamba nti babasanga n'ebyambalo by'amagye abingi nnyo kukola driro ow'ekinamagye twabalabyeko ba Bobby Giant. So ono omwana agambye nti ye bamute taata we ajje amusasulire school fees addeyo ku ssomero asome. Webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, bisigadde nkomawo nabyo tova.